Hi everyone. Thank you for tuning in. Thank you for watching RKB. Thank you for sharing. Thank you for commenting. So there's this one question ebadde ebirawo buli kadde nga lumwambuuza Ruth okikola otya Ruth okikola otya. So olwaliro nsaze onzije twogereko ekyo bakyala. Njagala buli mukyala yali azaddeko oba oli wa nnoma oli oba oli wa ssiza mwenna mbaagala leero kamba combining omulundi gumu ekyo tujja mu ddiiro. Yes. Amanya gange Ruth Kalibala Bwanika nadamu abakabanga. This is your first time okwa ku channel yange. Thank you so much for joining and you're so welcome. Feel at home. Ndi mukyala talina mbeera atagamba nti oba opadde negative comment ejja kunzija mu mbeera. No, I welcome all the comments because zinyambako okuba ate nga neetereeza neziri positive byonna mbi welcoming. So thank you so much okubanga naawe joininze. So muzadde munnange, sorry about that, muzadde munnange naddala gwe yakazaala omwana, welcome to our club. Me, I call it club bagiyita team no sleep. Why I call it team no sleep? Because bw'ozaala mukwano obuvunaanyizibwa bweyongerako libadde okubakalamba ekiro kyonna nga teweekyusiza bikyukamu. How? Kubanga bw'ozaala actually tandika ng'olina lubuto. Ebiseera ebisinga bw'oba oli lubuto enneebakayo ekyukamu olw'ensonga naddala ng'oli kumpi awo okuzaala. Nze olubuto olundama ku myezi 7 bannange oba namwe bwe muli olubuto olundama ku myezi 7 nga mpulira omwana ndi eno wansi kasusu kabamu bwe kati katono nga kakulumye ogala otuukayo ng'okola akajiiko bwe kati noyagala akajiiko kadde kantawanya noyagala omusibe omwana niko muzanyiramu ng'owulira nga akasambasamba bw'ati waleka abaana abato nga bazanyira mu buddiba bw'amazzi. That's what I feel when I'm 7 months pregnant. Mpulira ng'omwana yazanyiramu bw'ati mususu ng'owulira akuyitamu. So you have to wake up n'ogenda n'ofuka nina okuzuukuka okw'ekiro bannange. Ate senga abaami baffe mukimanyi nti awo wetusinga obeetaagira kubanga okuzuukuka ekiro genda okukola susu. Mukazi wattu obanga fuusa ekyuka okukyuka luba lutalo n'osooka n'okwata n'okyuka n'otuula n'oyimuka akabanga k'omalaawo ng'oyimuka okugenda okukola susu ebbanga libadde nnyo. Walife abagezze embuto bannange nze mbeera olubuto n'olowooza nina kayovu ng'olubuto lunene luti. Katono mutabani wange ali 9 years nagenda omuzaala nalina kilos 13. Yes, ompulidde bulungi 103 kilos ze nalina. Sorry. Kayo kambi akampise mate mbadde mpa bweru. So sisenyiga just empewo empise naye munnange osooka okumala okuzaala bw'otyo omwana kati nja kusooka kansooke njogere na omusindike because bombi mbazadde nzadde abasindike n'abasale. Abasindike 2 abasale 5 nkifuula maama w'abaana 7 kati bwe nasooka okusindika abaana nga 2 abasooka nasindika basindike naye omwana yasooka my first born saazimba olubuto newankubadde yali munene. She was 4.5 kgs. Mukwano nafuna stitches. Ekintu kyosobola kwerabira mu bulamu bwange bwonna mweno jjani yange ey'okuzaala ze stitches. Mukwano ng'omugenyi okujja awaka nti azze kulaba mwana nga ngamba akibye eki. Why? Nina okujja ntuule. Okutuula lutalo. Nomuno kijana nfusa okufuna abantu abatufu ogenda okutuula n'okijana. Ewuzi ziruma mukwano. Oba olwokuweza ffe zaali zadda banaye ziruma. Bantunga ewuzi 12. So olina okugira tolina zikutula tolina bannange. Yo gendako emmanju lutalo lubeera lutalo ddala ate okumala ekizadde mukyala munnange. Olwo lutalo kubanga obanga gwe bakola ki gwe baddizaawo ddala. Tolya bigira bikola ki bikaluba olina kulya biki bigonda ate nga n'okutandika okulya oba weeraliikirira nti bwendya n'okugenda mu toyireeti olwalo luba lutalo. Naye ate okunyiga luno olubuto ng'ozadde like bw'osindika kyanyambako inawe nti ebisaayi byonna byavaayo n'okusiba olubuto bulungi ddala. Naye ate awali trick mukyala gw'asindise tolya nnyo ddala ng'ozadde. Nakawere buno buugi kyanca nawulira nakula nga mpulira nti nno bw'oli akatogo ofuna amabeere tebakulimba.
ekintu kyonna ky'oteekayo amabeere gajja. Nange we nasooka okukitegeera nasooka nga nendya akatogo buugi fulasika ku fulasika mukwano. Naye bwe nalekera okubeera nakawere nabeera nga nzanya emizannyo gyange ng'odda ku stage n'owayiwayo buyi bwoti caayi gwe twanywanga olw'eggulo wa Sharifa n'onywa caayi wa Sharifa bwoti ng'amabeere gasaanuuka. Meaning ekintu kyonna ky'oteeka mu kamwa kasa kiba nga kibuguma kisaanuula amabeere. Akatogo tekalina we kayingiriramu, obuugi tebulina we buyingiriramu, naye ekintu ky'oteekamu munda as long as kibuguma kiina engeri kikuwa bugumya omubiri amabeere ne gajja. You get? Naye waliwo omuntu n'olya dish ku dish ate n'abalabirira abo bakuliisa oba wakamala mu dish nedda iwayo ekibakuli ky'obuugi iwayo ekibakuli ky'ebyenda ate jjukira oba ozadde so you feel empty. Kati obeera oyagala kujjuza wali awavudde omwana, ekyo kyekikyamu ekisookera ddala. Obuto luno olwedde lubadde lunene ate oyagala ddujjuza, so bw'oteekawo ebintu bingi tojja kusala lubuto. Olya kumukumu enjala eba tennakuluma n'olya nakawere n'olya si kibi because bonoonyeza mwana amabeere naye ate tandika okubeera selective ku bintu by'olya because bw'olya ebintu byonna nga biri mu starch obuugi kisigala kyonna ekisawo ng'ate okijjuza nzijuza walya simanya nzijuza awavudde omwana ate bantu bakulaawo nzijuza awavudde omwana n'opakira mukyalo ogenda kusigala nga olubuto lunene. Naye ate nga jjukira yasindiza alinayo ne chance erusiba. Ffe abalongooseddwa oyinza obutafuna chance eyo because abamu enkino zibayisa bubi bakunze ennyumba ya kyuma kubanga zirebe bannongoosa era nze olubuto lwange ndusiba mu ngeri inawe togendera ku byange kubanga siri musawo mutendeke. Siri musawo mutendeke sasoma ku medicine mukazi wattu nasoma mawulire wadde ya Bachelor of Sciences naye saasoma bya busawo. So get me right. Nze nkola kyange okusinza ku mubiri gwange. Nze omubiri ogwange mugumu ate nze omuntu alina omubiri ogugumira obulumi. Yes, that is why nze ngenda mu gym mala kuwulira bulumi ne ndyoka nvaayo. So oyinza ogendera ku byange ate bikufuukira akabasa naye nkubulira kyange because mbadde mumubuuza nnyo nkikola ntya. So nasooka ne nzala abaana ababiri nga mbasindise olubuto nalusiba n'okulwokya like oduwumbawumba odunyiga naye ng'ebyo ebintu ebirimu carbs ennyingi omwana wange ow'okubiri nabyesalirako ddala. Ate jjuka ku mwana asooka olubuto teruba lunene luddayo mangu nosooka okuddayo mangu mu shape because nazaala nkyali muwala nali muto. So ow'okubiri bwe yajja this time around salya bibu carbs nazigaana nabiranga ku mazzi gabuguma caayi mukalu mazzi gabuguma caayi mukalu naye nalina amabeere because my second born namuyonsa paka nga wezizza emyaka 2 era ekyamujja ku mabeere twagenda okuzannya e Masaka. Omwana wange ow'okubiri namuzaala nga tugeze okuzannya Mwami Cinema Hall ne muleka awaka because she was 2 years ne muleka awaka ngenda okuzannya Mwami Cinema Hall nkomawo twamala ennaku 2 amata nga gafudde amabeere gazimbye bwe gati. Kati bwe nkomawo nga muzzaako ayonka nasooka ganyigako kati n'ayonka yagaddira. She was 2 years neyejjako naye nga nkyalina nga nkyalina amabeere naye nga sinywedde ku buugi akatogo saakalya naye nga ne bonsanga tosobola kikkiriza nti nno emmotoka erimu ekigo temu ebigo 2 maama ganaddawo dda. Why siitaddeemu carbs? Ezo carbs ezikyasinza okubeera zikola starch zezisinga okuguma munda ne zikwata nga tezivaawo. You get? So engeri nyo nga nywa amazzi fruits nga bye bintu byange nga ndya emmere egonda eyanguwa ate nga ndya mu portions. Greens nga ziba nnyingi ku sowaani yange. Supu oyo nga muwuutira ddala nga yo supu naye bampuusa ebbakuli kasita aba busupu ate nga boil naye nti ondiisa muwogo ondiisa akawunga onywesa obuugi muceere ebyo byonna nga sikwatako ddala chapati naye ate nga mbyagala. So bwe nagenda nga nkimanyiira so nga nfunayo olunaku lwange olwa cheat day n'endya. Olunaku lwa cheat day ndya buli kyonna kye nali agadde okulya ne mpulira bulungi omubiri gwange ne bwakuba nga gw'omiisinga. Naye ate after like 1.5 months nze nga ndina kawere nze mukwano underline nze ng'onzadde bulungi 1.5 months
kasamala okuddayo w'omusawo nankeberaako akaba nakawere ke babakebera nze nga ntandika okuwakinga out ntya sigenda mu gym ntandika ku kkubo tandika okudduka ku kkubo mpola mpola of course you know bajjukira ozadde normally wadde omenya amagulu magati agogonoka naye ate kikuyambako ogaza mu position you get so nga nzituka ku kkubo mpola mpola nkolakolewo exercise oba obutinesi kobutula ne ndukwatira munda ne nduta mpola mpola naye nga njjukira tebansaze nno bundusibye kati third born ajja bansala oyo muwala wange obugalubindi gwe basookeko ddala okunnongoosa mukwano byali birala mukko nali nsuubira ngenda kuzaala normally so ntuuka mu ddwaliro omwana yezingiramu ekirira naye nga nzanya ku stage nabeeranga active tosuubira nti nno ojja kubeera lazy ng'oli lubuto omale okuzaala tobeere active no onakutandikirawo ebyo ng'okyali lubuto ate era instructor wo alina okuwa exercises ezisaanira omukyala ali olubuto tewepampaliga kugenda kukola mi exercises zijja kukola tekukosa gwe n'omwana sooka oyogenda omusawo wo ne instructor ali professional akubuulira ekyokukola so omubiri guno gumanyiza nga guli active ng'oli lubuto ne bw'ozaala kikwanguira to bounce back you get oba okimanyidde munnange ntuuka eri omwana ekirira kimwezindirira bannongoosa nenga ne bwe baba bannongoosezza I have to bounce back nina okuzanya jjukira ebiseera ebyo mu theatre nzanya bifo by'abaana oba jjukira ensiitaano kati nazanya ensiitaano nali lubuto I was pregnant ne third born wange wenazanyira ensiitaano so nazanya ensiitaano olaba tutatuka time nga bankwatako bwe kawaggulu kokka kyobulanzi bwenda bwemuwala nga postinga ebifaananyi ng'abadde atumalayo buli amalayo yenna bw'atandika okuteekayo ka halfway manya ali lubuto awo madde nsagamu but that's the truth batandika okunkwatako halfway Aunty Mariam ng'agamba Rusi alina okubeeramu naye nga nze mpulira nti lubuto naye ate nga jjukira Linda eri tazannya mu nsiitaano yali tazannya nga mukazi like nga omuwala ali olubuto oba yenda kubeera nga muwala kampasa oba you know ali mu institution anywhere muwala kati nga Aunty Mariam ankwatako halfway because eringa ayagala mbeere mu Linda and bambi mwebale abayagala character eyo mwankuumira mu nsiitaano because nga bwe kadde musaba Linda so nga bankwata halfway paka lwe nazaala so bwe nzaala nina okudda ku stage after a month tombuulira ebyo musige na kuzannya nzinga katemba ndi mu musaayi nga nawe mpulira kalango babanga abantakulabe bati mu mutwe so mala okuzaala jjukira bannongoosezza nalusiba naye nga sinywezanga luli nafuna olunye ekitawulo kyange nga kibisi nga nkyezingirira bwenti nga ngenda okwebaga neerewo ekibira bunyo nga nenkyezingirira kinsula mu kiwato naye nga n'okulya tulo nsalidde ddala banga jjukira kati olubuto lunene nsalidde ddala okulya nywa nnyo juice nywa nnyo amazzi ag'ekibuguumirize nywa nnyo caayi omukalu nafuna amabeere mukyala nafuna amabeere nalina amabeere ekyana kyange kyali kigimu bulungi ddala bino ebyana bimwana mugimu basically nga ekiriisa bwe kiri because nywa amazzi agabuguma nywa caayi nga n'obugi nywako ekisaamusaamu naye nga sinywa nti nywa nakawere kujjuza kisawo nze nga sirya kukkuta bwe mba ndidde emmere ate boil nga nywako nnyo amazzi agabuguma nzijuzeewo naye nga greens ndya nnyo greens ate nga ndi muntu wakuwutaka mukene oyo mulungi mukyala evola nze bagamba nnyo nti ebintu bya layisi ebiraba bya kiriisa ky'amaanyi so nga mputa nnyo mukene supu wa mukene oyo nga nnyambako nnyo kasikeni nga kali kati ekiriisa nga nina okitegeera mu mabeere and everything omekiranga sure mukyala nti lwoba olya emmere gitunuulire erimu ekiriisa kigenda okuyamba omwana wo ng'ayonsa amabeere so after a month mbawuseze back nkomyewo ku theatre nzizemu okuzannya era obupaati bwange obw'abaana obw'abawala naye nga ndi wanzaalezi nga bw'onsanga ku street oyinza otowooza kukikkiriza nti emmotoka erimu ebigwo erimu ebigo 3 naye nga engeri gye nerabirira nga nkomyewo nga bwe mmala okuzaala kiba erinze ate nga mpuliriza omubiri gwange mukyala awuliriza omubiri bw'okola ekintu kyonna ng'owulira omubiri gukuluma guba gukutandisa okulaga nti teguli comfortable oba kyokola kiyiseewo kati nga exercises satandikawo okukola exercises nga luli ze nakolanga ka this time around nga nnyimirira mu nnyumba nensika olubuto ne nduholdinga munda for 30 seconds nendutta mpola mpola nenzamu nendusika nenduta kubanga jjukira olugendo lubisi newankubadde
lwa lukaze kungulu naye munda lwa lukyali lubisi. Kati era nga lwenkola ekintu kyonna ne mpulira ng'olukindo munda lunnuma nga nkita nga mbeera ku kkubo okwo ekifo ky'okudduka nga ntambula naye nga ntambuza speed. Akasozi k'erubaga ako kankoleranga nnyo because by then nali nkola ku super. Akasozi k'erubaga ako nkatambula nga nkatambula ne nkakkirira munnange ng'era nzaala omwana owokuna era nkola same thing. Nze saagejjako olubuto lunene naye ate nga mbeera olubuto mba n'ebisawo nga bikoma eno. Kubanga n'okuzaala bwe nali olubuto lwa Hagai abantu abasinga balowooza nga nina balongo nga lubuto lunene nga lunene naye nazaala omwana omu. Naye nga kyenkola bwe mmala odduzaala kubanga jjukira olubuto olujjamu olanga bwe nkutte cushion eno lukugwako bwe luti noka ntandikiddewa kiri eri ggwe teri kitwala lubuto nga mmere gy'olya. Kubanga jjukira olubuto lwaffe lulinga ekibatu kino, ekibatu kyo ye lubuto lwo. So emmere tejja mu kibatu kyo togirya eba nnyingi. Tolya nga mukyala n'obula n'agasituka wansi n'olya n'okutumya toga bannange omukkuta omugayaalo nedda mukwano lyako mubiri gubeere nga gulina oyira agutambuza ekiriisa ekyo nga mwekiri ojjuzewo amazzi. That's the trick. Ate singa osobola okugula essowaani ng'ey'abaana ojja essowaani y'ababebi bwe bagisalamu waliwo kanakaba akawanvu then kanakawanvu akalala bakasalamu emirundi ebiri. Kati kanakawanvu kabasalamu emirundi ebiri akamu kabeere kanva akamu kabeere ka mmere. Kano akawanvu ddala zibe vegetables and you take a lot of water. Essowaani eno giwa ekitiibwa nti bw'ogijjuza bwe topakira kakolako mutwe kubanga ojja kugamba ebifi by'ennyama kanteekewo bina nedda bwe kiba kigenda kifi kimu teekawo kimu. You thank me later. Lyako akasowaani nywa amazzi. Ate singa osobola nga fruit osobola ogirya buli n'otogikuba n'ogirya buli kiba kya mulembe nnyo 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 n'olya ndye. Ate wano mu makkati kati ontandikidde ddala ebiri serious kati otandika okukolera ddala omubiri gwo. First of all amazzi gakola skin. Simanyi kibayita mbalabe sibalangako nambalabe abasinga mu mbuuza luusi okosa bizigo kyebyo sibalangako nambalabe. Amazzi agabuguma amazzi agatannyogoga. Anyways kakati nze nkuze sinywa amazzi ganyoga olw'ensonga batugana okunywa amazzi aganyoga engeri oba okola ku radio nti gatta eddoboozi. So amazzi aganyoga is not my thing. Okujjako nga ngenda kunywa kirala kubanga wine kampoomera nga kannyogoga ka Baileys kampoomera nga kannyogoga. So naye wano wonna bintu bibuguma nywa amazzi ekirala wummula ekimala. Nakawere teri kidraininga nakawere n'okutuka butawummula. Tandika okumanya ojja kumbuuza Ruthi mpummula ntya. Tandika okubala omwana wo. Omwana nga bwe yali mu lubuto ne bw'ona omuzaala agenda bikola bye bimu. Bw'onooba ofaayo nnyo ng'oli lubuto n'omuwuliriza. Essaawa mwenda ez'ekiro omwana we abeera active. Ne ku nsajja kutandikirawo bw'atyo ng'era abeera active mwezi essaawa. Yazuukukanga nga z'abeera. So mu timing omanya asooka ssaawa mmeka byonna okola nabbikolamu eno period we programming n'omuntu aye naye omuyigirize. Ze saa tulina okuba nga twebase. Wummula mukyala wummula ekikutula butawummula. Stress teva ku basajja bokka teva ku birala byonna naye nabino ebintu ebirala bikwetoolodde olina okwewummuza. Ebintu nabitandikira ku ggwe bw'oteewummuze bajja kuwa ekitanda owummulire ku kitanda oba n'okufa. Kubanga okutuka olina okwebaka essaawa 8 naye kale zoobutaziweza ezo oyinza ogala Ruth essaawa nnyingi kale webakayo 6 kale 5 ng'owummuddemu. Nakawere olina okuwummula ekimala kikuyamba omubiri gwo okuhiiringa amangu. Naye buli obeera ng'oli mu budduka biki ojagala Ruth leka munnange nina okunoonyeza abaana bakwetaaga oli mulamu. Wummula aye nabo bategeeze abaana baffe bategeera omugambe mami kati agenda kwebaka. Mami agenda kwebakamu eddakiika bwe ziti bwe ziggwako ng'olyoka ojja kati mami muleke yeebakemu okitegedde. Mami naye alina okwebakamu because akoowa. Do you love mami? Nti yes. Mami bw'oba omwagala muleke naye yeebakemu. Oba nakyo kikwate wabaawo kino kito kyozzaako kikwate okigambe kati twebakemu nga n'ono omuwere yeebase. Kyonna kiteeke wali ajja kubeerawo nga teyeebase ajja yeekyusa onaava nga yeebaka. Ate era bwe yeebaka n'olaba nga abikola bulungi tandika n'omugiftinganga nti omumotivatinga nti bw'owulira maama kyakoze ne yeebakamu ofuna kino nga bwe tunaazuukuka
manyi wadde ogamba tugende eri nga tugenda. Bwe tunaazuuka olaba katuuni eri gy'oyagala nga tulaba katuuni. Bwe tunaazuukuka olaba wadde ogamba nti koleyo capati gakolera capati. Okitegeera? Ajja kuwummula. Mukyala wummula, weebakemu. Bino byonna tosobola bikola n'obimalayo. Nziramu nkyogedde nnyo ennaku zino oba nkyogera nnyo lunywe nti bw'ofa terekirekeraawo okutambula. Maama wange yafa ndi muwala muto, I was a teenager. Saalekerawo okukula. Nkyakula ate Katonda kyampangaaza kubanga munsabira. Mulina emyaka gye mumpaze nankwata bukwasi. Buli gye mumpa emyaka nga ngibaka nga Mukama ogiwulidde nteeka ogiweza. Nze sikaayana na myaka. Nze emyaka gyonna gy'ompa okuggyako ng'onsaze. Naye bw'ompa emingi okusinga ku gye nina nga ngibaka nga Mukama gy'ogiwulidde nteeka ogiweza. That's my trick. So wummula nnyo. Ekyo genda kikola when you fall in love with yourself. When you fall in love with yourself, ojja kutandika we kennyini okwewa emirembe. Ebitajjudde bireme kuyiikira. Ebitajjudde bireme kuyiikira mukwano. Tandika okulonda entalo zo carefully. Stressinga gyeggyeko byonna. Stress y'okuzaala omwana onnakawere ekumala. Abantu abasinga stress ebagezza abalala ebakozza. So pikinga stress yo mu ngeri entuufu. Ono omwana gw'oleese kati ono baby, stress yeekumala. Ebisigadde bireke Mukama ajja biteeka mu place yaabyo. Fall in love with yourself. When you fall in love with yourself, ebintu mujja bivaako. Kati naye Ruth nfa kino ensi. Wummula bw'ogamba nti kwebaka weebake. Bwe tolina maanyi beera nga tolina. Omwami yogerako naye abaana yogera nabo bagambe bannange siina maanyi. Jangu gwe gunikola kino. Omwami mugambe mukwano leero nga siwulira bulungi. Oza mukwano leero naasobola okufumba nga siwulira bulungi. Akwagala ajja kiwuliriza era ajja kitegeera. Ne mukazi wo toli bulwadde towulira wadde n'ogwa mu masiga. Tolina maanyi. Yes, naye akakaalo kano okunoonya ssente. But you're not okay. You're going to die oleka abaana bo. Nakawere ebikutta biba bingi nnyo. Biyinza okukutta emotionally ne physically. So weewe emirembe gwe kennyini kitandikira ku ggwe teri agenda gikuwa. Ekisooka mu byonna okukukuuma ng'oli wamu. Mirembe weewe teri ajja gikuwa. Teri kiwa mirembe. Okyagala ssente. Bameka bwe tulabye abalina ssente nnyingi ne beetuga. Bameka tulabye abalina ssente nga si basanyufu. Bameka abalina amaka agatunula ng'abantu ne batagasanyukiramu ne bagavaamu. Bameka mukwano. Teri kiwa mirembe nga ggwe kwewa mirembe. Ggwe kennyini first of all ky'olina obulamu mirembe. Emibiri gya kuyamba okusigala nga olina oli mu kutuzzi. Balaba okwebuuza naye okikola otya? Kwewa mirembe. Ate ekirumanga ekyo kiruma abantu okubanga ne bakuvuma ne bakola batya gwe weewadde emirembe. Weewa emirembe. N'abaana basabe bagikuwe. Kasanga aba ng'ogiwa emirembe bajja kutandika kugamba mami tayagala mmuwogganya, mami tayagala mmutawaanya. Weewa emirembe, abaana bo bawa emirembe, n'abantu abakuliraanye bawa emirembe. Otya nti buli lwakola ng'olaba kigenda kukuggyako emirembe gyo mugambe mukwano kyonna kigenda kummalako emirembe ate nga nkwagala. So okyawulira ekikumalako emirembe. Kati ye yeerondeko mumaleko emirembe ankyawe oba muwe emirembe anjagale. Buli muntu ayagala wali mirembe naye ate gwe ojja ogyesalirawo. Ffe tusalawo engeri abantu gye batuyisa abatumalako emirembe n'abagituwa because tubakkiriza ffe tubaggulira mu bulamu bwaffe. So obwannakawere obwonna bujja kukunyumira singa oneewa emirembe. N'omwana ono ng'omuteeminze amanyize essaawa za kwebaka era ojja kukalaba obudde bw'okwebaka nkakaaba. Bwe kazuukazuukuka bwe keebaka weebake. Mukyala weebake. Bebi bwe yeebaka weebake. Bw'azuukazuukuka ono ye mukama wo kati. Bw'oba tosazeewo okwebaka ng'olaba weebase ekimala mu period gye yeebakiramu kolaakola bw'olina okukolaakola mangu era owummule. Bw'oba osindise empewo ekuyitamu. Kuba njukira okutamakutama ebyo wasindikira ddala omwana yayitayo kitegedde. Omwana yayita mu Ruth. So Ruth asigala akyali muki? Ate olina omuzza. So ebintu by'okukutama ennyo ebyo sooka obyewale. Kola nnyo ebintu ebisinga nga tokutama nnyo. Kwera lujja, kusiimula okutamye, ebintu ebyo by'okukutama empewo ekuyitamu.
buli muntu gw'osanga ng'abadde oba empewo n'emuyitamu nabanga wankyogere ntya nabanga ayonoonye empewo naye nga tebiwunya but ng'owulira ng'ekikka ekyo kivaayo so empewo eba emuyingidde naye mukyala kiva ku ekyo empewo eba ekuyiseemu engeri gy'oba oli nakawere alina okutama n'okola emirimu mingi ddala abalala abalongoosa emigongo gibaluma kubanga toyagala kulagayo weakness nti tolina maanyi tosobola oba oyagala okusanyusa mwami oba abantu abakwetoolodde noyagala okukola ennyo and you're damaging yourself mukyala kusitula ebintu ebizitowa okola biki ya ebyo byonna bikumenya funa omuntu akuyambako kikulule funa akusitulirako tuma funa omuntu akuyambako n'omwami yennyini oluusi baba baagala otuyamba naye we don't ask for the help tuba tutya because twagala batujajinge omuntu akwagala tajja kujajinga talk to your husband tinyambaako soba kunsitulirako kino ntereko wali soba kunsitulirako ekidomola bakulongosa tebakkiriza kusitula bizitowa n'abaana kibayigirize tolina kusitula bizitowa nze wange bakimanyi sisitula bizitowa kubanga ndi mulongoosa ate nno nze ndi wa nkindo 5 ye nkindo 5 bw'ogenda mu gym ng'otandise okugenda mu gym mukyala because nange ogenda mu gym kati okuwakinga out okukwata okuliftinga ebyo weights ezo nga abaana bamyezi kale abalongoosa bamyezi ng'enaawe watyo myezi 4-5 awo ntandika okugenda mu gym naye ofunayo obuntu obuli light bw'otandikirako era instructor omutuufu akuwa ebisaanidde sit-ups ezo okuggyako nga gayini wakkiriza naye sooka oyogere naye olina ozikola ate sit-ups ezo zimalako olubuto zokka nedda naye mumanyi okulya ekiro lekerawo okulya ekiro past 7 ekinene ennyo ku masaawa eno naye ng'emmere wala ogira saa 11-12 aye tolya kukkuta nga we nayogedde kati wano wonna awasigadde nnywa caayi yayo obunyeebwa anyway omukyala tonyuma kulya bunyeebwa kiro oyinza okuwunya ebinyeebwa buli wamu naye biscuits funayo bubisikiti nga 3 obwakatangawuzi obwo ne kacaayi akakalu olweggulaawo nayo ka juice yayo fruit emmere ereme kusigala mu lubuto teri kigezza lubuto nga mmere ya kiro eyo kubanga ekiro egaga esula mu lubuto lwo tolina kyokola weebase nayo neegaga n'esigala omwo neteba ya mugaso kati neekwata ate omubiri bannange musiru nze siranga kintu kisiru nga mubiri gyaffe gwe gufuna essavu gufuna guliteeka tekyebuuza essavu ayinza odijjawa n'alikuba n'amabega w'ensingo najja essavu gyali omubiri ne gujja essavu ne guliteeka wano nelikwata essavu neligujja neliguteeka wano ye weesanga weteeka essavu omubiri gwansobera bale musiru kati kubanga ddala mubiri gwe senga ddala oli mutegeevu lwaki okwata essavu n'oliteeka mabega w'ensingo y'omukazi omanyi alina okwambala backshow ddala muntu ateeke essavu wano osulewa ogooyingewa okitegedde so emmere ssaawa 11-12 emu galawo akadirisa bw'ogenda mu jiimu fuba okulaba ng'okola by'olina okukola tokola biyitiridde nze ku myezi 6 ntandise okukola busitups obutonotono obuli mild naye nga bwe nayogedde oyo nze I listen to my body okitegeera kati gwe nawe omubiri gwe gwagukugamba mu byonna by'okola mu byonna wulirizanga nnyo omubiri gugamba ki gukyatwala oba gukooye awo osobola okuba ng'okola ki ekituufu ky'oliko naye ate nga bwe ogenda mu jimu jjukira jimu tesala mubiri it's just 30% ku by'olina okukola so ebisigadde binona 70% biri mu bulamu bwe engeri gy'obutambuzaamu essowaani yeetunula etya stress biki ebikuli mu bwongo bicontributinga kinene nnyo mu ndabikayo environment gy'olimu gy'owangaaliramu abakyala twetikka ebintu bingi newetikka eby'abaana newetikka eby'omwami newetikka eby'ekika newetikka ebibyo byonna nga biri ku ggwe naye ate ng'obiraba bino byonna birungi obyetikka naye weegerere you're going to break down you break anawe breaking ate bino byonna by'obaddeko bijja kusigala nga bigenda mu maaso so obulamu bulina kutandikira ku ggwe kwefaako mukwano omusajja ne bw'onomubeerako biki essimu oyagala gikebera oyagala mulondola buli kyalaze oyagala mukubira bakwano be bonna bakubidde buli muwala ali mu ssimu omukubira ovumye olwanye omala mu bya bbalago mukwano obulamu butandikira ku ggwe oyo ye yakukwana si ggwe wamukwana bwaba yakukwana alina ensonga ze lwaki yayagala ggwe
tolina buli kadde mubeerako nnyo mujjukira nti gwe mukyala we akimanyi. Bayithayo tebalina kye bakola kye batamanyi. Ate era amanyi ne results ezigenda okivaamu. Kubanga era abamanyi nti bw'onootegeera you're going to fight. Akunnyonnyole, aggulireyo oba okiteeteeyi oba engatto oba ensawo, akutwaleko out ku ddina, mugeya oli gwe wamukutte naye. Naye ng'oli gwe mugeya ye yeereese. Okitegedde? Bakyala singa mumanyi ekintu ekyo tolumbanga mukazi. Omukazi talina buzibu. Bbaawo bwe buzibu. Akaffe. Bakayita akaffecce. You know? So stress eyo yonna gyeggyeko. Wekkiririzeemu. Kubanga abakyala basinga kasita mwami we ayenda alowooza nti ye alina obuzibu. Nedda, si gwe olina obuzibu. Olw'okuba wazadde. Yes, kiyinza okukontributinga naye katono. Kuba n'otaalizaddira yali yenzi. You get? Tobikolera mwami nti kanzeewo mwami wange alabike bulungi, andabe bulungi, aneme kwenda. Kati bw'anaayenda ng'ozzeewo n'olabika bulungi, kigenda ate kkuluma nnyo. Kyova olaba ng'okola kiri kyenva okwogerako. Naye bw'onooba okyekolera ggwe, tekijja kumenya mutima. Tuyige okweyagala. Nti buli kyonna ky'oteeka mu mubiri gwo sooka okirowoozeeko ki bwe nkiteekamu tekiyonoone kye mbadde nkoze. It's like okwoza olugoye. Omaze oddwoza aye n'olwanika mu ttaka. Ova mu gym, working out, obaaninze ba calories, let me say nga 4,000. Oba 1,000. Olaba baaninga 4,000 ze mbatya. Naye nze mbeera njagala nnyo 1,000 a day. Leero nno luno omugala gamba, that is not healthy, biki sometimes. Wakisinziira. Sooka obuuze omukazi olina kubaaninga calories mmeka olunaku. Bw'okitegeera ekyo ojja kutandika okukibala bulungi. Weebale. Okitegeera. Naye waliwo obaaninga 700, waliwo obaaninga 800, waliwo obaaninga olunaku nga si lulungi nobera mu 400 or 50, 500 awo bw'otyo. Naye n'oteekamu ate kingi. So lwaki abalala mulowooza ti sawuna zisala omubiri? Sitiimu zisala omubiri olw'okuba watuuyanye. Naye ate n'ova mu gym, oluusi obaanize 200, ate n'oteekamu 800. Kuba omubiri guno ogulaba kasita gumala okuwaakingako out, gutandika okukubanja. N'ossaamu, gugaanye. Era ng'omwana wo bwe yali kusabye, omwana wo akusaba omuliro ogumuwa. Ayinza okuba yalabye omuntu anywa sigala wali. Bw'amukusaba nti mami mpa sigala ng'omumuwa. N'omubiri bwe guli. Nga bw'oyagala omwana, n'omubiri guno bw'oba ogwagala. Because ennyumba yo gy'ogenda okubeeramu forever and ever. Togivaamu. This is your home, this is your house. This is you. Eno nnyumba yo. Anyway, Ruth ali munda eri. Kati eno nnyumba yange. So nina ogirongoosa. Toddamu muntu kuga nti lwaki okola bw'otyo? Kola ebikusanyusa mukwano n'omubiri gwo. As long as omubiri gwo togutute mu kukemebwa. Oyinaga lwaki ogenda mu gym nga wesize ka lipstick? Nesize ka lipstick. Njagadde kwenyumira. Nja kutuukayo mu gym nga nina okukwata bugundi buvidiyo bwange. Nina okwekolayo kafaananyi. Bannange tuweeyagale bakyala. Weeyagale. Toliina muntu mulala yenna kwagala. Buli n'olinda omuntu yenna omulala okwagala, togenda kweyagala. Ojja kuva ku nsi eno nga totegedde kye bayita kwagala. Genuine love eri muffe. Muffe ginoonye weezuule. Kiki osinga okweyagalako? Oba oyagala kusala mubiri, gwe kennyini kyekolere. Toliina nti omwami nga tantwala mu gym, ye tavaayo. Olinza akutwale, tajja kukutwala. Kubanga era ayagala ng'oli awo ng'oli mafenni. You know? Ng'oli awo, ye yekka yakulabawo. Gwe geetwale. Fall in love with yourself. Bw'owulira nga toli comfortable, waliwo otuuka ekiseera ng'ossa bubi. Ng'ossa bubi mukyala, ng'owulira ng'omubiri gukugamba bannange nga bw'onoogaa nti emmotoka ekyamuse, ng'omubiri gukyamuse. Eba sign weetaaga to work out. Ate tekitaaga nti ogenda kudduka mu gym, ogenda kukola biki oyinza oga sirina ssente, ne ku kkubo n'awaka w'oli osobola okukola bwe exercise obutonotono obwo. Oyinza okukuyamba. Tambula ku kyalo. Pace around. Mu nnyumba mwennyini kolamu sit-ups awo. Kola squats. Kola burpees. Lunges. Osobola bikolera mu nnyumba mwennyini awo w'oli nga lwozaaza na kukola ssente oba genda mu gym. Wano mu lockdown twabikolanga awaka. So tusobola okuddamu ne tubikola mukyala. Nga mpumbawumba nziramu obbakubiriza bakyala bannange.
tweyagale. Tweyagale, self love. Tweyagale nnyo bakuba tweyagale. Depression emazeewo abakyala. Ani ge naakawulira era nagaaga nkutteko ng'omukyala nti ebintu ebisinga n'okweta kati ennaku zino kansa mu bakyala ye depression, stress eyita kansa. So mukyala tekituleetera stress nga ffe kennyini bye tweteeka mu bwongo. Tulekerawo okufumiitiriza ebintu ebitaliiwo. Tuteebereza, bakyala tuteebereza. Omukyala owooleza omusajja ekintu n'akisaako emikono n'akisaako amagulu ne kitambula. Omusajja akomawo ng'omuntu amwambalira bwambalizi. Bambi tulekerawo okuteebereza, tulekerawo okubanga ate tetweyagala, tweyagale. Tweyagale nnyo nnyo nnyo. Jjukira omusajja nga tannakwana yakusanga weeyagala. Era kyova yagambanga naye lwaki onneeyagalirako? Because wali weeyagala nga weewulira nga kyekyo weewulira weerabawo. Ensonga lwaki yali attracted gy'oli. Naye kati walekerawo okweyagala n'oyagala lyakwagale. Kati kye lyakwagalamu nekibeera nga ate gwe wakikasuka wali. Teri agenda kwagala nga ggwe. Bw'oba osooka okweyagala n'abalala bajja kukwagala. Buli ky'owulira ng'oyagala kyekola, kyekole with love and respect. Kasa ky'oba ogenda okukola nga tegenda kumenya bantu balala. Nakano kankayiseewo. Abakyala tweyagalize. Aye tweyagale. Yagala mukyala munno nga bw'ali yeeyagadde. Lekera okuteeka bakyala banno wansi. Lekera okuvuma bakyala banno. N'osanga ekifaananyi kya mukyala munno n'oyagala omusse wansi olw'okuba olabika abamuwaanye. Tuyige okusiima, tuyige okwagaliza abalala. Bwa munnakirina nga gwe tokirina, kimwagalire kutomanya Mukama ayinza tokwekizaamu mu nsonga eyo n'akubamu ekintu ekirala. Otherwise mbaagala nnyo. Musigale nga mulabika bulungi. Eno ensi yaffe n'okujjula kwayo. Ffe tuli bakatonda b'oku nsi naddala ffe abakyala bye tusaba bituukirira n'omubiri gwe gusabire. Okimanyi nti tulina spare parts? Egyo ndaza bamunaategeerayo bannange. Mu ggulu tulinayo spare parts azin. Osoga Mukama, spare wange aliwa? Onzise. Anyways, ekyo kankibalekere naye njagala obbaagaliza oludako olungi. Ate 10 mpeera bankumire Yesu omulungi. Abakyala banoonyeza dde Mukama ali bampere bambi. Ab'okuyeyana kw'omutima gwammwe, abasumulula embuto, Kwaya agamba nti ayituwa ebibala, omukisa gw'ebibala gw'embuto zaffe. Ate engeri yatuwa n'abaana, n'abaana yategeeza mwena kuba mu baana. Atuuzeemu abaana, tuli bamaama b'amawanga. So oli mukyala yenna anoonya omwana. Ekyawandiikibwa ekyo Mukama akikolerere ddala kibeere mu bulamu bwo. Kubanga yagamba tuli bamaama b'amawanga. Akuzaaza abaana balenga obugulu bw'eggongolo. Akumpeera ekisa ate abalabirire baba bw'ozadde Mukama abalabirire. Akuwe n'okuganja eri taata w'abaana n'abaana bo na buli kimu kyonna kikwangwire mukyala. Akume Yesu. Tuva ku RKB. Until next time, God bless you. Ciao.